Okay, ndowooza Pastor Wilson Bugembe ate naye bambi mumwewuliriddeko nze simuwanze bigambo mukama n'ebya Pastor Kayiwa nebyo mubyewuliridde bambi ng'asiima abasumba baneeno makula ne Pastor Bujingo abamu ge muyita Sheikh tusuubirayo ka baby saawa yonna so mukalindirire ku RM TV tujja kabaleetera government cake naye tusuubirayo ka baby ka Pastor Bujingo wamu ne Makula so kati akitegedde ndowooza oba okitegedde bulungi so ekiri wamma so mbakulisa ino natera mu ggulire lya Pastor Bugembe ndowooza omulabe nga tusuubiza okutuleetera omukyala era nga yeebaza Pastor Kayiwa olw'okumusimba emikono bazina bonna banna yamuyimbira namu namuziniramu producer nga ngamye mbu yamuzinira namu namuyimbira bazina bonna ku mukolo kwegamba bajaguza kiba kiruma nnyo kale okujaguliza ku munno nga teggwe oli bw'omu wekka kyobola Pastor Bujingo yasala bambi n'akwata Makula wadde kale mu butongolo ligwe yalina okubeera naye Teddy Bujingo kubanga divorce Bishop Lwere yagigaana kooti neegoba omusango kitegeeza Pastor Bujingo akyali mufumbe waguli naye kale anyway yasalawo kujja ne Suzanne Makula nakyo kikola kale okuwa Pastor Bugembe bambi yali yekalwa nsonga lwaki bamusimba emikono ne bamusabira ate tunaakolaki naye nga nyongera okujjukiza tewerabira banteekamu ensimbi beba King Monted Studio bano bakwata emikolo egy'emmini oli muyimbi oli producer oli manager bakwata emikolo egy'omulembe bakwata ennyimba bakola photoshoot basindika baluku SMS bakola buli kimu kyonna ky'omanyi nti basobola okikola bambi photoshoot balina ebifaananyi amagye gambanga ne wansi tofayo oba oli bweru oba Nairobi oba oli ludda abasobola okuba nga bakutuukako bambi bakubire balina customer care yabwe ya mulembe bambi balina kamera ennungi ezikwata ebifaananyi ate beeyi yakuteesa tebasobola kugoba bambi balina customer care baagaliza ate baagala ekintu kye bakola basanga wali Enankulabe ku Prime Tower level 3 room number 04 Enankulabe awo ku bitala wennyini nyini kalino ojja kuba ogiraba linnya amadaala ku level 3 room number 04 aba King Monted Studio we basangibwa bakubire ku namba za simu gwe wenna atataganyizibwamu oba obubuze oba okoze eki bakubire ku namba za simu 0702 10 41 25 0702 10 41 25 aba King Monted Studio natera abanteekamu ensimbi ate nga nawe okyayagala okuba nga tukuba abantu business yo maaso osobola tukubira ku namba ezo ziyita wansi ku ka scroll yaffe yeyita ku RM TV ojja kuba nga ogiraba bambi tukubireko sobola okuba nga tulanga business sobola okuba nga tukuba abantu business maaso ekintu tukijandewaze Emma Carlos yali behind the camera ye producer wange yakwasaganya ekintu kino yangamba bannange Queen leero genda labika boti Queen leero set gyogenda okukolerako ennoza set ogiraba yakabi ekifaananyi kyakabi ono akola byafaayo okitegeera yangamba Queen line gulire nno ligenda nnyumira abantu kuba lyeri bayisizza mu wiiki obulungi natera mwana muwala Vinko ono bambi twalaba omanyi bambi abayimbi engeri mu Uganda bambi gye batannaba kubanga bakkirizibwa okuyimba ebivulo omukulembeze w'eggwanga yavayo n'abistopinga n'agamba teri kuyimba teri kola bivulo wabula option gye yabawa yali emu bweti n'abagamba nti okuleka nga bagenda kukola online concerts zokka nga ze balina okukola abayimbi twalaba bambi bavayo bangi nnyo ne bakiwakanya ekintu kino ne bagamba omuntu wa wansi tasobola kubanga naye kenyini abira ku online concert ojja mugamba 50 naye nga ebipande obitimbyeyo like 1 month ng'ogenda kuyimba omwezi oluusi nga guggwako oba kale weeks 2 oluno ng'ogenda basaba 50 kitegeera kati owa wansi ebya social media tabitegeera so ne basobola okuba nga bambi babivaako naye mu kubivaako tebaatuula basalawo okuba nga bayiiya banaabeerawo batya banaalya batya banaakola batya so ne basobola okuba nga batambula bafulumako mu Uganda ne bagenda ne bayimbira mu bitundu ebirala bw'atyo mwana muwala Vinka oyo eyakazaala bebi eyakagulira bebi omwana bannange Vinka bw'atyo bambi yafunye obuzibu bwe yabadde nga agenze okuyimbako ng'afulumyeko mu Uganda bw'atyo bambi okubanga bambi ng'abo abawagizi basanyuse nnyo omanyi waliwo abawagizi abasanyuka ennyo ne bayitawo bw'atyo mwana muwala Vinka bambi yabadde ku stage ye ng'ayimba akuba obuzikibwe nawe nga bw'omumanyi engeri
agusattamu n'obugoye bwe bwe yabadde ayambadde bw'atyo bambi ne wavaayo omuwagizi bambi eyamuyisizza obubi ennyo bambi bw'atyo n'amusuna yamuyisizza bubi nnyo wabula Vinka kyeyakoze yasambye omuwagizi oyo abantu abamwavudde ne bagamba nti ekyo ekintu kye yakoze si kirungi okusamba omuwagizi abamu ate nate era ne bavaayo ne bamuwagira ne bagamba kyeyakoze kyabadde kirungi Vinka twakubidde ku bamaneja twagezezzaako contactinga ne maneja we kuva mu Swans Avenue yategezezza wabula ye yadefendinze bambi omuyimbi we ng'era gurupu oba management weyina okukola bambi n'agamba ekyo ekyakoleddwa ku Vinka kyabadde tekisaana kumukolebwako okitegeera omuntu oba ayambadde ate oba ayambadde atamuleke gwe kukola kyakulesa oba osasudde tuula mu katebeko olaba omuyimbi okitegeera naye bambi bwe twayogeddeko n'aba Swans Avenue batugambye nti bambi badefendinze omuntu waabwe tebamuvuddemu bamugambye ekintu kye yakoze bo bakiwagira era bamwebazizza nnyo okubanga yakikoze kubanga kirungi nnyo okwedefendinga bwetyo tetwakomyawo ne tugezaako okutambula mu different singers abayimbi abamu omwo muno mwe twagwiridde ku Khalifa n'atugamba nti abayimbi waliwo abayimbi abasukka okunama ennyo natera ku stage kati mbu Vinka yabadde ayambadde bwereere naye Khalifa totudde bannange wabeerawo oli omuntu we ng'alina kalakita ye ey'okwambala oba ayambadde ate oba ayambadde atya nga ye kyekinyumo kali kiringa nga woolaba Sindi tosobola mugamba yambala ebiwanvu ng'ogenda ku stage tosobola ate kyekiringa nga kambawo example ya Rema tosobola mugamba yambala Sindi byayambala n'abyambala buli muntu kwegamba ayina gundi ye okitegeera naye bambi mwana mulenzi Khalifa aganaga ye yavuddeyo n'agamba nti abayimbi basusse okwambala obubi ngambe nti babeera bagenze kwemulisa oba ngambe kiyite ntya kuseducinga to seduce ababeera bazze okulabwa abawagizi be okitegeera lwansonga lwaki bambala obumpi yagambye erudda kyamugwanidde okumusuna n'agamba natera erudda bambi basereebu bano tebetaaga kuyisibwamu nnyo maaso okitegeera so bambi Vinka bambi wenjogerera ali ku bujjanjabi bali mu kumujjanjaba naye katusabe Mukama amuyamba aterere omuwagizi teyamuyisizza bulungi bambi yamusunye luli olusuna lwotalabangako ate ne comedian naye ono yayimba apasa alumba apart together alo amoti oyo naye bambi yavuddeyo n'agamba abawagizi kye bakoze bambi si kirungi naye omuyimbi kale bedde ku nnyambala yagambye beddeko ku nnyambala kuba bambi abayimbi bambala bubi batuwaddeko example n'agamba kati example nga eya Shiba Kalungi kale kwegamba alina engeri gy'ayambalamu nti omuwagizi ne wabaze n'amukwatako yetafaayo oba akuttewa already yawambadde abulaba kati Khalifa yena agamba nti nate Vinka kyeyakoze ekyokusamba kyabadde tekiriyo nti lwaki oba toyagala kukwatako lwaki oyambala obwo obugoye obumpi awo nno waliwo point lwaki oba toyagala kukwatako bwe kyekikwambaza obugoye obusikiriza abawagizi kyekikwambaza obugoye obumpi okitegeera so ze ndowooza zavudde mu bamuko mu bayimbi nawe omulabi wa LMTV nkikulekedde nawe kennyini olabe producer wange agenda kuba nga ate natera vidiyo eyo ogirabe bambi engeri Vinka gye bamuyisizzaamu wamu ne interviews ze twasobodde okufunako Khalifa ebifaananyi bye biyita ku screen gwe n'atamumanyi kwegamba bannange abawagizi ate namwe mwefuge temukisussa kwegamba mukisussa nnyo ate bambi ne muyitawo oyo serebu kale yeetaaga okuyisibwa nga serebu mubamalamu ensa mubatyobola abawagizi mwefuge bambi okay mbakulisa natera ewa Vinka kansibire bambi mumulabe engeri omuwagizi gye yamuyisamu obubi natera n'engeri Vinka bambi gye yasambamu omuwagizi abayimbi abamu bambi babeera omanyi abayimbi abamu bambi babeerako mu GM babeera fit kati bw'ojja genda omumanyiire omweyogerezeeko agenda akusande gwe producer bannange okay naye nga Hassan Ndugga yavudde bambi n'alangija mu butongole nga ye bwafuuse omusamize mu butongole Hassan Ndugga ono yafuna erinnya lya Hassan Ndugga yakuyimbira Mukama ati kula omugugu kubasinze yakomerya ku misalaba yakuyimbira n'olimba ebintu bizibu talala okitegedde oyo bambi yavuddeyo n'alangirira in fact erinnya lya Ndugga yali ejjako okitegera yali ejjako nga yeetuuma Hassan bamweyana
nga lyerinnya lye kati naye yavuddeyo n'alangirira mu butongole n'atugamba ye yafuuse omusamize wenjogerera ne Sabule tujja kuba nga tubabuulira ko ateekateeka kukola ssabo abeere ng'asamirirwa misambwa biki ebintu ng'ebyo manyiza sibitegeera nnyo Hasani yabitegeera ennyo kitegeera so yavudde bambi n'alangirira naye Hasani Ndugga weebuulirire wamala okwebuulirira otuule weetereze kubanga bannange simanyi anyway simanyi kyayambala Gaayo ono naye ye Gaayo ono twamulabako ewa Pastor Iga ng'ayimba yayimbako katuuti nga akuba ettendo era Gaayo ono yaliko mu revival band ey'omukulu omugenzi bambi mukama bambi amuwumuza ekisa yatuva ku maaso Pastor Iga Augustine yabizayo Wekawaala yatuva ku maaso omuyimbi ono Hasani Ndugga yali mu bandi ye era before nga tannaba kubimuko ku byafaayo bya Hasani Ndugga byesobola okubanga mbawa Hasani Ndugga ono yaliko mu revival band naye before nga tannaba kuyingira mu revival band era nga tannaba kutandika kuyimba ku katuuti k'Ekawala yali musizi wa Chutex wa Chutex bwe yabuvaamu bw'atyo n'atandika okubanga ayimba mu praise and worship eya Pastor Iga Augustine Wekawaala sawa zino omugenzi bwato mukuva mu kwaya na Ingla Revival Band omwo mwe yatandika n'akayimba omugenzi bwe yamuwandikira oluyimba ebintu bizibu awo yatandikira akayimba ke akasooka bwe yava kwako n'ayimba ebintu bizibu bwe yamala okayimba n'agayimba Mukama nti kula emigugu obuyimba bungi nnyo bwazenga ayimba omukulu ono awo bwatyo yatandika okubanga omanyi omuntu kasatandika okufuna kulinnya amalala gatandika okulinnya bwatyo n'ava mu revival band n'asobola okubanga nateera ayimba ennyimba ze endala n'atandika okubanga akikwasaganya awo bwatyo bwe yava n'atandika okubanga ayingira mu bintu by'essaabo bino okusamira nnyimba aziyimbye Hasani Ndugga ono bannange simanyi anyway saagala mwogerere nnyo bati ebintu kwegamba kati yafuuse musamiza ate agenda kuyimba kiki Hasani tereera weebuulirire bw'omala okwebuulirira ojja kubanga oli ku muzuuli ate ng'oli kwalaale lwaki mwogerera nnyo Hasani Ndugga leka producer wange nateera amukuwe osobola okubeera nateera nga weerabira ku Hasani Ndugga ebigambo bye bye yatugamba ng'atugamba nti ye afuuse musamize mu butongole ate nga takyali Hasani Ndugga Hasani bamweyana producer nteraayo vidiyo eyo abale ba LMTV nakyo bakirabye